ttiimu ya bodaboda bw'eti beerabise oluvannyuma lw'okusitukira mu nte wamu n'emitwalo 25 oluvannyuma lw'okuwangula ttiimu y'abaguzannyako mu lusambo lw'akamalirizo olwazannyiddwa ku kisaawe kya Bishop Brown. Ttiimu 13 ze zeetabye mu mpaka zino ezaateekeddwa amajiido Nyanzi n'ekigendere ky'okusunzulamu abanaazannya mu mpaka z'amasaza ezibindabinda. Empiira gino twagiteekateeka ng'ekigendererwa eky'amaanyi okubeera nga tutuula ate ttiimu yaffe eyabugerere ekiseera kyekibi ebadde enoonya abazannyi kusanga oli awo bano aboolesezza ebitone byabwe okuva emabega lwe twatandika bajja okujja abazannyi tulibeko. Nyanzi agamba nti kyekiseera essaza lya Bugerere nalyo libeeko lituuka mu mpaka zino ezirindiriddwa okugibwako akawoowo. Omupiira ogw'akamalirizo wakati wa ttiimu y'abagusambako n'eya bodaboda tegwakomye kunyumirira abazannyi naye gwaleesewo essuubi mu bawagizi era bakira baweranga bajja okutuuka ku luzannya lw'akamalirizo ku mulundi guno. Omupiira guno gwaggweeredde mu kusimulagana penalty oluvannyuma lwa ttiimu zombi okunebagana ggoolo 1-1 mu ddakiika 9. Richard Banda agenze